Mu kuggyawo omuggalo eri emirimu egy'enjawulo oluvannyuma lw'emyaka 2 ababodaboda baasigalira omukulembeze w'eggwanga bwe yategeeza nga bo bwe batalina kukola kusukka ssaawa 12 ez'akawungeezi. Bano baasigala beemulugunyanga n'abamu baasalawo okuziimuula ekiragiro kino era nga baalabibwako nga bakola ne ku lunaku kafyu lwe yaggibwawo mu ggwanga. Kati ku mikolo gy'amagye egya tarahisite egiyindidde Mbale, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abajjukidde n'abakkiriza okukola awatali kubapimira budde. Aba bodaboda mbasumulidde mugende mukole. Habati Senkungu amawulire gano gamusanze ku kkubo ng'akola era atubuulidde kye kitegeeza gy'ali. Engeri gye batadde era kati essanyu lyeyongeddeko singa wali wembadde naye luli mbadde munakavu nga eziwera 12 nga tugamba wano tuli mudde bw'abasajja. Senkungu si ye yekka asanyukidde ekisaliddwawo omukulembeze w'eggwanga. Kubanga tuba tusobola kuwandiisa amasiteegi nga tukyali ku muggalo, tusobola kwetereeza ng'okyali ku muggalo. Olw'ensonga ezo twalungisana okwebaza pulezidenti w'eggwanga kyakoze kitulaze ayagaliza bodaboda emirembe. Tutadde titulina kye tubabanja bye batutte babisigaze kadule tukole kasita obulamu tubusigazizza. Abamu ku batambulira ku bodaboda nabo basanyukidde ekisaliddwawo pulezidenti Museveni. Tulina gye tubadde ng'oluusi gye tuveeyo tutambula ekiro naye ate nga tolina gyoyinza ngeri gyoyinza tutuukamu ewaka. Kubanga tomanyi oyinza obeera n'omuntu omulwadde tolinawo mmotoka tolina kyakozesa nga te boda kye kintu kyokka ekiro ky'osobola okukozesa. Abamu ku babodaboda baliko bye beekokkola ebbanga lye bamaze nga tebakkirizibwa kukola kiro naddala abakuumaddembe ababadde bakwata ppiki zaabwe olw'okumenya amateeka. Era ddeyire yinkamu yaabwe eweddewo balinde musaala kati naffe tetukyaziina za bbawa baganayo bakole. Tubadde twamanyira nti bw'okola emitwalo 2 omutwalo guba gwa poliisi n'osigala nga weeyiina. Omukulembeze w'eggwanga alabudde ku bubbi mu babodaboda. Abamu ku bakulembeze ba siteegi bagamba bakwetereeza. Mbasaba tusooke tukuume empisa ku kkubo, tukuume obuntu bulamu ku kkubo, tweteeketeeke bulungi ku mulimu gwaffe kubanga kino kituwadde ng'ekyokuyiga nti badde batugezesa tubadde tumugezesebwa. Lwaki batadde abamabaala ne bataaba ebintu byonna byonna ne tusigala ku muggalo. Ku Lwokutaano lwa wiiki eno ab'ebyokwerinda mu bitundu eby'Entebbe basisinkana babodaboda bano okwongera okubakuutira okwewala ebikolwa ebimenya amateeka. Ennaku zino accident bwe zigwawo abamu ku ffe abavuga piki twefuula okuba ba investigators abayamba investigating a file wennyini awo n'ajajinga ani abadde akoze eki abadde mu nsobi. KCC ezeesuubiza okuvayo n'enteekateeka enaalungamya entambula ya bodaboda mu kibuga Kampala. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.